omubiri gwange wabaddewo awatali wazuukufu. Azininga enkwawa lwansonga omukono lwansonga mbadde mulwadde guno omukono gasobola nagukola we bati naguzitowa kati ebitundu ebimu nga byebase kati wenyimbye ebizuukusa ogambye ngeri alina obusomi enkwawa nazo zibadde zeebase enkwawa nebadde yeebase kati wenyimbye ezuukusa naye kiki ekiri mu ddoboozi lya Mukunja mulimu amaanyi ag'enjawulo agazuukusa ebitundu ebyebaka kati kitundu ki ekirala ekikyebase nsumulule byonna bizuukuke bive mu tulo yesaawa nabyo bimbuuziza kuba kati olaba enkwawa zizuukuse wano tewanazuukuka wano awo newe wasigala nga weebase tewali nnyo kyetwetaazaawo mikolo ebyo onyumamu omukolo endambandadde mikolo nkapeke n'emikolo ebedede naye ate nga mulimu ti nno oba ozze okunambula nti ojje n'akakeeko okankwase akakeeka ye kakola kati oyagala kwebaka wansi ku kakeeka wansi ntuuleko kati ti nno bw'onkuba kapeeke kati gwe weeyongereyo agende mu maaso anti yagambye olwedda aba mu bimuli nga yeebisse endagala kati ndeeta akakeeka nkusikeyo nkukwekuleyo mu ndagala nkwebase kakeeka ombuzeeko nnyo bebi nange noonyama bubububuye tube kapeeke bebe gundi kubirako bazadde bo bannange kyo abazadde bo kubirako ne bazadde bo tuyinza kunkubira simu nyingi bwotyo ndeka boyi nti ndagala nti mwenneekwese nti n'ebimuli nti ng'oludde okunoonyako jangu onoonyeeko eno gendi ondabe ng'oludde okundaba ojja onkube kapeeke byonna biri mu luyimba wanje oyagala nga ndi mu ndagala nga ŋŋamba nti ng'oludde okunoonyako todaba nti gyendi kati ng'ombikula ku ndagala oba mu bimuli kiraki tojja n'ombikula mu ndagala oba ku bimuli n'onkuba kapeeke lwemba otoyagala Mukunja ate era ne bafunye agenda okukola ku lususu luno olugira n'ab'e Uganda bakugu naye like obutulutututu bino so bagenda mukolerako Kenya gawuni Spice Dana yagikozeeko awuli ekiri wano mbeera enaasoboka eno kyatukumyemu dda omwoto twatandise dda ssebo gukumi kyali kikyetta mwenna ajja musinzira okuba nga mutulaba atubaagala nnyo Mukunja Atasera ne King Sheebah atubadde tuludde okuba nga tulabikako bwe tuti era kyali tekisuubirwa twebaze Mukama Katonda oba twebaze abalabe abalabe era kati nkizudde mu buli muntu yeetaaga oba n'abalabe mu nsi abalabe oluusi bakola ebintu ate obulamu bw'omuntu naye ng'ate mu kwagala omutta gy'agenda omuyambira kati abalabe abalwana ennyo obulamu bwa Sheebah bukome abe ng'ali ku kkuba eyo nga yakoma bawunzise ate nze bandeese nti nze ne batuukawo n'agamba waakiri ye abe ku kkuba Omukunja abe mukomera abe ruzira katulwane tuseewo emisango egitamusobozesa yadde kweyimirirwa Mukama alwanye olutalo kati era we nava mukomera omutima ne mbeera ngaawo nga kinnumiriza ne ŋŋamba naye bwe baba nga bansiba mpaka mukomera lwa King Sheebah ate n'abeera ng'ali mu bulamu bwe buti boyi nga nange kisigala ife abasajja tuguma naye muli osigala ogamba ye entuuyo zange ye okitegeera so finally kavuddeyo mu ddwaliro kamaama kulikayo mu ddwaliro. Are you for the fine? Yes.
ne kasimayiro oba kaabula oba kaabula naye alabika bulungi tekafaanana bubi ya at least okutandikira siwa nene nnyo ate abantu bagambye nga mbu omukyala wabaamu olubuto takogga nga gy'oli baalula bana abantu bafa ku lubuto naye Sheebah abantu gy'obazaalira oba balongo abantu baagala olubuto lwa Sheebah lubuto kakomyewo Bambi naku yannomye nabadde awo jjo ku intaneti akawungeezi nendaba olinga akabika namukute n'erinnya akawunti eri ku TikTok eriko Florence ng'ataddeko ebifaananyi bya King Sheebah n'ateekamu akayimba walumbeza yatukola bw'atyo baka abasajja b'otugumbula otyo n'ateekako omutwe omunene rest in peace King Sheebah tano nawulidde ennaku boy nakubizaamu akafaananyi nti kati omanyi mu nsi Katonda buli kimu asobola okukikola neŋŋamba kati naye we bukyanga bya ddala ka King kano Bambi nentandika olowooza ku bwana bwa King Sheebah. King Sheebah olina abaana basatu owokuna mukama gwe yatwala ye yafa embirowoozaamu ennaku nenkwata neŋŋamba ka maama so leero nkedde neŋŋamba kyonna kyekiri kati agende mulabe ttaano nenkalaba embeera yaako so byebyo boy naye nga Sheebah oli otya ggwe Nti bulungi lwakuba nti nabadde sinaddamu maama neetaaga byokya byokka abasawo bagambye ogire nnyo ebintu ebyokya nati oli we yalaba nga mpere empiseemu nantabulira kyayo ngaebikere nga byonna ng'ebigere binyogoga ng'ebigere binyogoga eddoboozi lyo liri wansi nnyo ng'ebikere binyogoga nankwatako nga nyinyogoga n'emikono n'agamba kankuleetereyo ku kyayi kati nali ndi awo nga ne Luboyero aleese amata Viki n'angulirayo amagi amasiike kati nendyako netaga ago magigi agokya biki ebiwe bityo ekyayi mata nekyayi mukama Omukunja Atasera agenda kukunona oba omwekanze bwekanze naye kale jasi owedde ayogera naye nga yeetalaga ng'alina mu kifo kimu ali ku bantu abafolowinga ng'alaga nti tajja kunona naye kati olwamulabye Florida tusabira kimu eno nti singa Mukunja ajja era twayogedde ne Soda ejjo nga singa ajja gamba Sheebah amwesibeko Florida kye tusabirira eno obwedda kati bwe wamulabye eno gamba azze kundaba oba ntwala nze bwe namulabye nagambye nti alabika Mukunja wange nno alabika ajja n'akuba essimu n'agamba nze mundagirirewo njagala kujja kulaba ku Sheebah wewabadde gutereramu yakwesi kasitola odembo ayagala kujja agambye kama mbaya ni mbaya kade gwewuba Mukunja naye ategeera n'atajja ng'ate live kwali kale abantu ayogera nabo ng'ate alabyeko empiso nga baginfumise kati n'agamba nja kujja kati bwe yakubye essimu gamno bandagirire nakkirira kati mbu ne baŋŋamba muno bunajja embagirira mbu kubo kati nabadde ndi awo ngazi nokola eri egyo magulu nagawuubye okoze eki nagawuubya ng'omulabye azze nategereddewo kyo sisobola nakufa kazze Mukunja kazze mu ddwaliro nomanya nti obulamu kati nkyayina Yesu gy'ali ddala okujja okudda ku ganjano nawazise wabadde omanyi anaakuleeta oba wadde omanyi azze kukulabako bulabi nabadde manyi nti yazze kundabako bulabi nagamba tugenda awulidde otyawo nawulidde bulungi nnyo
nawulidde essanyu nga so bagamba nti njira era nezizaako bweza kasuuka neŋŋamba owawe kaneeba ninde musawo ajje ndabe kyaŋŋamba. Mulagayo omusibudde ebintu abiwadde antifa baako kyomugamba bulagayo nti mutumiddeko nnyo. Mukunja obadde wasikattira wagamba ekijja kijje byonna kabibeewo naye aboogezi baali bakusuuzizza. Nfunye okuwabulwa okuva mu bansingako. Spice Dano abadde nga twogera ne kuli Sevens yankubira essimu ng'alembegera Mukunja akomyewo mukyala wange ne mugamba abantu mwana banvuma nnyo neŋŋamba Abannayuganda bwe batyo bwe basiima kati awo baba bakusiima baba balaba by'okola era singa mwali temulina kye mufuuse bandibadde teboogera ku King Sheebah kakomyewo. Era mmanya kati abo abansinga ku myaka baludde mu eno industry ya entertainment abamanyi nze nange mbadde sikimanyi nti Abannayuganda percentage esinga mu kukusiima akuvuma buvumi kasitola banga agavumo gasusse omanya asiima embwa eyo banaye oli maze ayimba banange oyo embwa eyimba eyo embwa banaye ezina eyo embwa kati awo abakusiima awo baba basiima tasobola nti yakaana okitegeera. So nembitunuulira kubanga nze nali maze basookanga ne boogera ebigambo mu kusooka nange nenfuna okutya nga baŋŋamba ggwe King Sheebah watali tosobola baawo landiroodi asobola okugoba mu nju King Sheebah ulolo beebererere naye emyezi gy'amaze nga taliiwo nendaba nga tusobola obbikola n'endongo neesigala kati ekyo kyali ate kimpadde extra energy neŋŋamba ng'okola bibyo neŋŋamba kankola ebyange 5 lwaki nfa biina n'ensi okategeera. Naye nabadde awo omwana ebintu bingi naye byemba ngenda ndaba naye olwazze nendowooza era nga omutima gusigala gulowooza King Sheebah kati King Sheebah ono ne wolaba abo abavuma ebivumo ebingi abalwana ennyo nti oba abeere ku kkubo ti King Sheebah ebbanga lyabaddeyo eyo tuseko King Sheebah nannyonnyola ebintu nga mpulira ennaku namuwa olumu enjala tusule tubeereyo enjala n'etuluma neŋŋamba ate bano abantu abamugamba nga tugenda bazimbire tugenda bagulira ettaka tubazimbire ennyumba neŋŋamba kati omuntu wakusuubiza okugulira ettaka akuguzimbire n'enju n'olwala nga tasobola yadde oba n'obeera kale gyaddemu naye nti olumu n'enjala mwana ebeerawo ng'etuluma kuba nakubira pasita ne mugamba omwana ki tomutwala mu ddwaliro oba ogamba mulwadde nga mwana ne ka transport tewali neŋŋamba ate bano aba basuubizanga ensi n'eggulu nemmanya nti abantu bano balabika wamma ekituufu baali tebasuubiza King Sheebah muzimbira nju baali bamusuubiza muzimbira ntaana ey'amategula. Tulina nyimu abantu abatugamba Hanizi vaayo gy'okola kaboosi kaako tekategeera kakucunya nze nja kuzimbira enju gwe n'otamubuuza nju ki kumba alindo abaze ove ku mulimu yalazi kukuba ensi ekukuba olwale nga tosobola nakwejjanjaba ofe aleete ez'amategula kuba abantu abo ate woomala okufa ate weewuunye zo bazifuna kumufuna akazindaalo bakasaba zibangawo kati teri kibadde kijja kusinga kunnumanga Sheebah okufa kale Katonda yasalawo naye ate kiruma nnyo omuntu nafa nga nammwe munafuye waliwo kye mwandikoze ne mutakola ki mutakikola n'olw'ensonga eyo tetugenda kwogera bigambo bingi tugenda mukadde ka bikolwa okusinga nze King Sheebah ono natuukako mu kkomera neebakayo noono Hanizi baamusiba ne soda ne kopolo wange lwa King Sheebah ono n'olw'ensonga eyo poliisi yatugamba mukazi tali eyo yali agala okukomya obulamu bwange olwa King Sheebah tetuddamu muvuma tetumulumba mukuba wabula tuli baddembe okukola ebikolwa byonna ebisoboka so kikola kyawo kyoli mu kulowoozaako nabagamba wano ne mbagamba muteeketeeke engoye z'embaga engoye z'emikolo abamu ne bagamba lasita alabika akati kamukubye kati akati kaali tekankubye ate ategeka lugoye ebisigadde tobaako ffe totunenya kadde konna Hanizi mugolole engoye tugenda mu mikolo saawa yonna twagala
mukyala tali eyo madamu Kizigoe abeere mu Kizigo abeere kuba obwedda ali ku for you page nga tuli ku live nga tulabanga ennaku emuluma naye nga talina kyatukolera okategedde. King Sheebah mutuuseeko mu ddwaliro kyasoose okuŋŋamba muuku nawulirako ng'abantu baŋŋamba eyo nti embaga nemugaba embaga naye wagyesunga ddala nga bulijjo obwedda yabi Sheebah embaga yo sajja wuuyo ajoogera embaga wagiwulirako balinga abantu babakuba embaga eyo naye yange naye wale tonakiwulira kakati yagamba ategeka mbaga sawa yonna King Sheebah mukubamu akafaananyi ng'ali mu kusamba kadaali ne Sheebah ng'osamba banyeenya batya kanako okumutuba kanyeenya batya ak'abagole nyenyeza naye baje kukubako olyoka omanye bakanyeenya tebakubanga ku mbaga abasajja boolabye ku nsi tewali yali ankubye embaga oba n'abasajja tolaba tuyinza obeerawo ng'akaana kattu baakayisaayisa mudde nga mbeerera nga kali awo n'embaga tebagikakubanga n'abasajja tekabalabanga ensi eri eyo ekajaaji nga byetamanyi tozibanga oli virginity wangi olumu aŋŋumya olumu nammala anyway so mu kunteekateeka Yohanizi leero tuno tuyingidde weekend ku Monday. I am so excitement to tell the kuba eno channel nene abantu b'e Kenya Nairobi King Sheebah ng'omugole ajja Kenya Nairobi gye bagenda omuyoyootera luno olususu lwonna buno bw'olaba obutonyi obula ng'omugole bukibu akabalabe biki okumuyoyoota bagenda mukolerako Nairobi. Lwaki mugenda Nairobi? Ekyatulowoozesezza Nairobi twalabye nga mukazi tali eyo ayinza okwagala nayo okukolayo akabagabaga yeepima akakase ensi nti naye baamukubye embaga kati twagala ne waaba agezaako kongojja kubeera teri musajja asobola mubuusansa mutwale mu nsena nti babimukolereko eyo okategedde twagala ne waaba agezaako kongojja kuba puresha egenda mukuba ng'alina oteekawo embeera afuneyo omuvubuka mugaye jankuwa obusente bw'ebizigo onyanjule nange oba onkuba embaga neme kubaawo ng'abaana mbalina nazaala naye nga teri musajja ekitegeera buli musajja agira yadduka kategedde kati so kyetuva twagala Kenya nti ono ne wagezaako banga agoba muganda ne togenda beere eno eri gyali ogoba omwana ali Nairobi okategedde so ate era ne bafunye agenda okukola ku lususu luno olugira n'ab'e Uganda bakugu naye like obutulutututu bino so bagenda mukolerako Kenya gawuni Spice Dana yagikozeeko webale nnyo webalire ddala munnange eno bya sirias nnyo n'okusingawo ebyaddala embaga nnyo n'okusingirawo ddala so ku Monday agenda abantu b'e Kenya of course King Sheebah gatambula ne ttiimu y'abannamawulire bagenda bakulemberwa abagenda obeerako soda omwana soda mumumanyi y'omu ku bagenda omuwerekera gatambula ne ttiimu simanyi programu zo Hanizi weziyimiridde inshallah so inshallah mukama wanaaba ayagadde so agenda bayingirawo e Kenya bamukoleko then amale akomewo tegeka olugoye lwo mutegeke engoye zammwe emikolo gyo gibindabinda byala byaddala okuyimba ya kanyinyonnyodde ne kaŋŋamba mukunja bukyanga ŋŋenda siyimbangako siperformingangako missinga stage missing oyimbira n'oluyimba olupya lwaŋŋambye wano adde ambuulira badde oŋŋambye oluyimba olupya lwayagala oyimba tuteekemu ki ndagala okumbukula nga ndi ndagala lweko kapeeki wanje oyagala nga ndi mu ndagala nga ŋŋamba nti ng'oludde okunoonyaako todaba nti gyendi kati ng'ombikula ku ndagala oba mu bimuli kirwaki tojja n'ombikula mu ndagala oba ku bimuli n'onkuba kapeeki lwoluyimba olupya lwayagala mukunja akayimba King Sheebah kayagala akapya kayagala kafulumizibwe badde tunyoya ebirina obaamu
ebirina okubaamu nti ndagala nti mwenneekwese nti n'ebimuli nti ng'oludda okunoonyako jangu onoonyeeko eno gendi ondabe ng'oludda okundaba ojja onkube kapeeke byonna biri mu luyimba byonna bigamba mu luyimba luno olupya lwayagala tuyimbe tukole. Kati gambuuze Sheebah, oluyimba olulowoozaako walulowoozezaako eyo gy'obadde oba olulowoozezaako mu ddwaliro oba olulowolezza wano? Ndulowoolezza wano. Jessa luyimba lusindike. Kati anti ye Sheebah enkola gy'akola aleeta kigambo, aleeta ebigambo bye byeyeetaaga, kati nze ne ntuula ebyo ebigambo kwe ntandikira ne mpandiika oluyimba. Abayiiya ennyimba bo bakimanyi. Omuntu akuwa bigambo n'agamba njagalayo akayimba nga bba wange aŋŋamba bw'ati nga nkola bw'ati nga ngira bw'ati, kati gwe bye bigambo by'ozimba n'otandika. Kati ne Sheebah mpadde era olwo oluyimba ne baba olwo tugenda lutandikira wa? Bimuli kapeeke ebimuli kwefumbula kwekola tutya andabe byonna mu luyimba luno munkutukiddeko boy okategeera. So kati Sheebah osobola okumpaamu layini ndabe nange wenkikwata ndabe nga oli wa kuyiiya ndaba beetaaga nnyo okulowooleza ombuzeeko n'owekweka ombuzeeko nnyo bebi nanoonya mabubububuye tube kapeeke bebe gundi kubirako bazadde bo bannange kyo abazadde bo kubirako ne bazadde bo tuyinza kunkubira simu nnyingi bwotyo ndeka boy njiya luyimba lwa mugole tugenda mu mikolo nkale emikolo ebyo onyumamu omukolo ndambandadde emikolo nkapeeke n'emikolo ebedede naye ate nga mulimu ki nno oba ozze okunnambula nti ojje n'akakeeko okankwase. akakeeka ye kakola kati oyagala kwebaka wansi ku kakeeka wansi ntuuleko kati ti nno bw'onkube kapeeke kati gwe weeyongereyo agende mu maaso anti yagambye olwedda aba mu bimuli nga yeebisse endagala kati ndeeta akakeeka nkusikeyo nkukwekuleyo mu ndagala nkwebase kakeeka kati waliwo ebigambo ebirala waliwo okwefuuba n'okola ki ngenda bigatta ebigambo byetugezaako bigatta Sheebah tunoonya we bijja kapeeke bisobole okuvaayo mu luyimba. Nkukubye kapeeke baby osanira peeke baba bebe peeke edendanira peeke awo wayimbye enzizaamu amaanyi awo wayimbye enzizaamu amaanyi ensonga omubiri gwange wabaddewo awatali wazuukufu azininga enkwawa lwansonga omukono lwansonga mbadde mulwadde guno omukono gasobola nagukola we bati naguzitowa kati ebitundu ebimu nga byebase kati wenyimbye ebizuukusa ogambye alina obusomi enkwawa nazo zibadde zeebase enkwawa nebadde yeebase kati wenyimbye ezuukuse naye kikyo kiri mu ddoboozi lya Mukunja mulimu amaanyi ag'enjawulo agazuukusa ebitundu ebyebaka kati kitundu kye ekirala ekikyebase nsumulule byonna bizuukuke bive mu tulo yesaawa nabyo bimbuuziza kuba kati olaba enkwawa zizuukuse wano tewanazuukuka wano awo newe wasigala nga weebase tewali nnyo kye twetaazaawo ayogere walala awo waleke weebake tewalinaawo nnyo bwetaavu
bano baffe sibe nina omutima gwange gukwagala nnyo tetwetaaga nnyo oluusi mitima mwagala si obwetaavu bwaffe bubawa buli walala kati kitundu kye kyalemedde mutulo esaawa olubuto lwange wano lulimu ekinya naye kyasseeyo nnyo wansi we nabadde. Ekinya kiba kyakusima okugira kyekinya olina kugula micungwa giteeke wano. Ekinya kyo bakizibikiza micungwa. Ekinya kyazibikiza micungwa ekyekundi ngansonga mpulira bannaaye nzena Omukunja we yajjidde ng'obulwadde buntwala Bambi ebyaddala wabadde ofa naye asirimu nakwogera soda yandabye nga nzika obuliri akantolozeeka tosaana kuyimirira awo naye olwazze ebangulira ku byokunywa biki kati nziramu ku maanyi kyokka tusabe Katonda buli kimu kijja kutereerera naye olimbalo naye olimba ali serious oli serious tuyingire studio badde sinamulaba nnyo nti ali serious ku nsonga naye olimba ali serious nnyo ebyaddala Hosana kapeke mabebe kankowe pepe yongerayo Sheebah ali mu ndagala ekikuleetera leero byompadde mu luyimba lwa leero bebi oli mu ndagala nene bebi bivayo mu ndagala kati nga nze nvaayo mu ndagala oba oyagala nga nvaayo ng'ava mu ndagala oba mu bimuli nga ninga alina we neekwesuse ekyo nga nkubaka ulira noweŋŋamba nti luboira ninga ali wabe Omukunja naye omuntu waba wakubuza kati ate kibadde kyetaaga nga nkute n'ekibbo nga kirimu ku mpunga oba ebibala nga nembiwa bwe nti alifa vidiyo kanyuma nnyo akaluli oluyimba zefunye gwe nesiibako nawe weefunayo gwe wetungako ebyalaavu byakwesibako genda mu maaso irege musayire essimu tega musayire akankufunye gwe neesibako kanyuma nnyo vidiyo alina ne atiwa vidiyo Sheebah omulidde benje tugenda bikola musically buli kimu tugenda kwongereza wansanze we tugenda okugattira gawandagale n'olw'ensonga eyo njagala okusaba mikwano gyaffe mutuwe ku mirimu tukole mu buwombeefu mu Uganda n'ebweru wa Uganda nomu gwaffe omukulu kuyimba abamu bamanyi batuwa ne ku mirimu egya okuinfluencinga okulanga tulina page zaffe zikola bulungi ate tumanyi gendayoko ku YouTube channel gendako ku Facebook gendako ku TikTok Omukunja Atasera King Sheebah so right now ku Sunday bagenda kunfuula brand ambassador wa Betwinner company bagiyita Betwinner bonna abanyumirwa betting n'okubetinga genda ku website yaabwe bettinga ng'okozesa promo code Omukunja get 200% bonus on your first dip ngenda obulanga omwana bukolanga mu luzungu ngero omwana we Makerere so waliwo ne Lukwago Shadik Property Consultants ne King Sheebah nsaba Mukama Katonda naye atandike Mukama amuwe omukisa asobola okuinfluencinga okufuuka ambassador waliwo yali atuwa omulimu nga Sheebah agenda ba ambassador wa kampuni ya Mwenge ne mugamba nga ndaba tekijja kujja bulungi kivaayo akasente tunayogera na kasente naye kakati bangambye you can be just kubeera ambassador kiringa gwe basikiriza kunywa naye ngero bateerako ka responsibly
drink responsible. Naye omuntu okugamba ati leeta omwana wo akuba akalango k'obutwa akotunda obutwa wabaamu ekyenjawulo. Omwana akuba akalango k'obutwa si akuba akalango k'ebizigo oba ak'emmere ak'ebyokulya. Kati nange neebuuzaamu lwaki gwatwa naye writing about now because tubala nti Sheebah kati kyembala njagala abe busy okusinga nga we yali. Tetwali tumumanyidde mu nti bw'aba kugenda ku show kuyimba kugenda mu studio ku recordinga kugenda ku makeup nanjala. Obudde obusigadde aba relaxed aba free. So writing about now njagala all the time abe nga ali busy. Ensonga lwaki mbasaba mutusupportingemu mutuwe emirimu tujje tuyimbe tujje tukole kye. Namba zaffe z'essimu ziri open 0755 32 65 55. For the time being omwana soda agenda ba anyambako okonnyo ne anti shifoyo. So in case tosobodde kunfuna osobola okufuna omu kwabo n'abalala ttiimu yonna njabangi balaga ne Mukama atuteeremu obwangu. Kiki ogamba anti Sheebah nga tumaliriza? Anti Sheebah yeebale nnyo yeebalire ddala omubiri gwe yayiwawo. Mukama amuwe byasinga okwagala boy. Sheebah kiki ogamba anti Sheebah? Ensifo yeebale nnyo ku kwerekereza byakola. Nagamba owaayi abaana bano kanfeeyo kambafeeko nerese byenyina okukola. Mukama amuwe enkisa yeebale nnyo yeebale ddala. Amiina. Wamu n'abawagizi be beebale. Kale ate tusobola kusukkawo until next time. Bye bye. Ng'osibudde mu style.